Bobi Wine, with all due respect I give you, between me and you, you know I have a very big secret that can make the international market even doubt you. Today stop there. This could get me killed. But Bobi Wine, Kyagulanyi, Ssentamu, between me and you, Uganda Police, Kabalagala. Now, I was a young boy, but I kept all those things. I still have them. If your boys bring back my family, my kids, and my HIV in the next campaign season, I have nothing to lose. Let DJ Yangamba Katamba, you have nothing to lose. I'm as good as dead. Bobby, between me and you. Chamajejoka MC Katsinga Mukambwe alayide era kombye ku pasi mbu singa abaana baffe aba NUP bayinvolvinga mu family ye abaana be n'okumuvuma nti mulwadde mbu bomu ajja gisuulawo tetumanyi oba bomu kyeyo nonno bingiko ayogedde n'atuuka okugamba nti abagenda mu State House n'agamba ye abange ezo nguudo ze mwogerako simanyi amalwaliro ayogedde ebintu bingi nti gavumenti yammwe gye mwogerako mujja tasuubira nti mulituukako ye lwaki mwogerera bibino abantu abanfuddeko ne bemmanyi abafudde mu bintu bya gavumenti obutabaawo mbimanyi ne tutandikireko singa amasasi gavuga buli kanaku kati neze enguudo ze mugambe embi zaali baddewo baanaga amalwaliro agatali mudagala gaali baddewo ye maama mwamunanga batuukulivu ennyo abaala okugenda mu State House. Nothing baffles me like yalina okwogera abayimbi kulaba abayimbi mu State House ne muyomba ate nga ne muyomba mugenda kugenda mu State House kati tuyombesaani nanti Kenzo wagenda mu State House ne Bebe Cool ne Chameleone ne Alien ne Federation before ate mbadde manyina mwagala genda mu State House mutulayirira munaatuuka buli kimu kinaatereera nga bwe mwatereeza ki wano mbadde tuweyeebi kemutereezeza Sagirinya rest in peace yagula ya ambulance yakola eddwaliro tube bantu bakulu koze documentary wetukira mu awards ezo wetukira kutura mu meetings z'abazungu ezo that's billions of money banga gravity nga we yasaba busabala utewa kadwaliro aka wano wembera onani senyo nyambera like 10 minutes away just wembera nafuna security na bansa da cross so come when you know neka to be realistic wanange tumanyi mulina obusungu bungi naddala mu abali e Bulaaya naye kati bintu biteke ku ttebo nga si busungu simanya ate nze mama wange yafa ate ebyaba n'ebiriwo ebiri kati kye twagala kutereeza abaliko emyaka gye baselebrate nzatwadde eddembe ne bazimbako ebiriwo edda twalinanga mulago yokka naye bateeka bino babita health center bike health center buli district etwakulanga omunyo so ogufuna omunyo gwavanga Kampala omuntu naguteeka wamu bwe nawe mutwala uli amuduka tuyinza okuba tubadde slow ne babikoze kati essaawa zino mulo ate mulo
Onkulu Isaac Katamba abasinga obungi gwe tumanyi nga MC Cats. Omwami oyo bambi oluusi ayogera ng'ali frustrated, oluusi ayogera naye mukambwe muko naye ebigambo bye bwe bityo bwabyogedde asagala kubanga ate mbiddingana njogere kino oba njogere kino naye nga alina gy'abadde abidirectinga ndowooza message eri delivered. Tukyava wa Katamba ne tudda ewa Fulufiga aka Mama Fangoni. Ye yagambye nti ne bakola batya tebajja kumugoba ku kya Mama Fangoni kubanga ye yakitandika nti omanyi okukoza brandi eyo brandi nze nagitandika nti gwe Nobert ne onakuba sama ekya Mama Fangoni kyange era nja kitwala twabadde tukyali awo zekyaleeta n'agamba nti mumanyi nze abaana ba NUP kye bankola. Abaana ba NUP bayokya ebintu byange bayokya edduuka yonna negwawo wepo mbonasigaza nga talina kalina twebuuza bambi nga tetwabiwulirako biibino abanupu bakumaze bannumba ne bookya edduuka lyange lyonna ne lisirika n'ebyapa byamu sirimu ne bookya n'eryokulala emmotoka zonna ne bazirumba kuva ddanga n'emmotoka ne bazirumba bampeeza poliisi abaana ne bakuba poliisi military eyanyambako yokka military ate bajja leeti kati nga Mutebi wagambye nti yakubidde omusirikale wa parliament singa yangu yoyo musajja teyandiyekumyeko muliro abantu abamu beetaaga muntu gwe boogera naye si ssente si ssente tolowooza nti nkunoonya lwe nkunoonya nti nkwagalako ssente no yes amazima geetaagisa ffe singa amu teyaliiwo amu kino nkyogera sitya nga ndi ku TV singa Samis Kigundu emiriro jani bade bosobola okumanya Asibaka Kato gyali Asibaka Kato yatagenda kwetta kyeki kyenaga nti abaana bakuvuma ne bakuteekako embeera olaba kati abaana envuma gye babadde bavuma Jajja Naraiso bamuvuma ye bamutya kati ffe batuvuma batulumba ne bamuvumye nnyo bakuvuma bakulumba wokolera bakuvuma bakulumba Joshua bakulumba mukubo ekigabo kino buli avuma Jajja Naraiso tukugamba okola kikyamu our war heroes okola kikyamu ngate beewayo kulwanirira ate kati mwezi sante byebyo omukulembeze yagamba nti yes mubamaleko emirembe byona gye munaabasanga muwaboole kakati era byebyo ebitambula ebigenda mu maaso kyeva olaba nti abantu bali mu offices gaabwe bali mu swinging chairs naye emirembe zibabuze kwa bigambo abaana bebabawerekeza tubadde tukyali awo munange ne zireeta nti jjukira kansona Lukoola abadde mu DP kitegeera ekintu ekyo ate nti abaddiipi be basinga okuleetawo ebibooziboozi nti Bobi akolera Museveni kakati omwana agambye nti bibuuze kansona Lukoola kati eyakajoyininga era eyabadde wali nga bamunominatinga nti akunnyonnyole Bobi akolera Museveni kibuuze kanso Elias Luyimbazi Nalukoola yasobola okikunnyonnyola Kanso Elias Nalukoola amaze emyaka egitaka wansi wa myaka 2 mwegi mu byobufuzi by'eggwanga Uganda ng'ate ali active nti yabeerako chairman we Kawempe n'abeerako kansala n'abeerako ne speaker owa Kawempe ate abadde active mu kibiina ky'ebyobufuzi ekimu ku kisingamu abantu abakyasinze okumanya ebyobufuzi naye byonna bibadde ekisinga okukusesa nti byonna byabadde mu byobufuzi n'amaanyi gabadde nabyo obuzibu n'okunyigirizibwa mu opposition akufunye muzine wiiki 3 z'amaze ng'alina kaadi ya NUP ekyamazima kiri nti amaze ebbanga ddene mu opposition ya Lakizale opposition eyaddala yakagiyingira NUP kyekibiina ky'ebyobufuzi kyetubadde nakyo nga bannabyabufuzi abali mu opposition bakubuuza political ideology ya NUP naye gwe okusinziira nga bw'olabye kanso ng'agenze ku nomination osobola okuwaayo political ideology mweyembeera kanso mwabadde oginnyonnyola ani
eggwanga Uganda fenna tulirabe nga tuliwangaaliramu era nga tuliraba nga bannyiniryo nti alifuga yalisibako sengenge alitwala ng'omusirigo ogw'ennyaanya. Ennyaanya bw'ekuba ekimuli omulimi yeetaaga nnyo enkuba naye atuuka n'atandika okusaba nga n'enkuba tayagala ekole ki etonnye. Kati obukuumi omulimi w'ennyaanya bw'ateeka ku musirigo bwe bukuumi bwe bumu Museveni bw'ateeka ku bannayuganda naddala okugezaako okubasiyira mu butamanya bagaane kufuna mawulire gakwenunula kuva eri muntu yenna asobola okubayigiriza butya bw'osobola okuteekawo enkyukakyuka mu ggwanga lyabwe. Ffenna naddala bannabyabufuzi abali civilian tumanyi okukyusa obukulembeze kiyita mu kintu eki ng'oli civilian kabeera kalulu. Naye Museveni ebbanga lyamaze ng'afuga Uganda alwanye okutamya bannayuganda ekintu eki akalulu. Era ku guno omulembe gw'osanga omuntu ng'alina emyaka 25 okudda waggulu ng'akugamba mbu ebyobufuzi tebimukwatako nze ebyokulonda tonnyumiza era sigenda kulonda n'omubuuza abakulembeze ababi b'osiiba ogamba ogenda kubejjako otya nga teweenyigidde ku butya bwe basobola kubeera bakulembeze oba butya bwe basobola kuvaawo. Ebyo byonna maanyi gakolebwa state nga eduumirwa Mwami Museveni okugezaako okutamya bannayuganda okuteekawo embeera ey'enkyukakyuka ey'emirembe. Olw'ensonga si mulungi mu kyo buli muntu agezaako okulwana nga ayita mu eyo area gy'asinga okumanya. Kane Mwami Museveni gy'asinga okumanya ya kibuli. Tukyali ku kansona Lukoola bannange Kasuku agenze n'ayogera mu butuufu ebintu byesadde byabadde bya nnaku kubanga bakubye kansona Lukoola musajja wattu bamuwalabula adduka eno basindika yagenze okukakana musajja wattu ng'ali wansi ku koolasi n'alajjana nno. Bano abasajja oba baavuddewa naye byabadde si byangu kaakati ye Kasuku kasooke mutwaleyo. Ebintu tebikola bwe bityo mu by'obufuzi eno. Senga kati oli ku kitanda drip ezikuliko ensi egamba bannaye Nalukoola omusajja affe kale omusajja yavudde mu by'amateeka ajja ayamba abantu kati dengera ne bamuzizzaamu wagenze kuvaayo bannaye banyizeeko wano ne wano kana akagondi naye candidate wattumenya bannaye kati asubira akalulu n'akawangula tutya. Muteekeyo nalabe ne gundi oli Lubongo ya naye awa candidate Lubongo ya weevulungeko mu ttaka ekiwalaata kijjemu ettaka akalulu kakambwe abaana beekola ebintu akalulu kakambwe. Waliwo akalulu ke nalaba wano Nabiira ke yawangula yali abuze ekisanja kiramba bakwata Besigye wabaali bamukwatirawo ku Uganda House. Nabiira out of the blue nga ne mu FDC tebakyamwagala n'afuna engeri gye yeenyiga ku Besigye ati omumukwata bati bamunyiga ku bbeere eno bamukutte eno embugo bazambusiza. Ate awo Nabiira siwe yajja momentum n'aba FDC ayi tebamwagala bamaliriza kaadi yagina nga zeebo okuvuganya iye. Nalukoola nayagala tukola ki bankubye wono obugaalo nekino ekigondi nekinyeenya neŋŋamba bweddayo mwesi tojja sobola Nalukoola tojja sobola oli toli mu ngatto olina okugiraawo tunyonyolaho n'ozirika omulundi banaye omusajja afudde omusajja amenyesemenyese talina wadde eggumba ekibuli mu ddwaliro awo bakawempe mu lifaaro ng'osooka obeerayo ovaayo Sande ng'awo Bobi Wine ajja akukyalirako baani bonna tokkiriza ebyobululu enkwata gye tubikwatamu muzannya by the way council wabula njogera kindeke ki abantu buli omu alina engeri gy'alabamu ebintu bye naye ebintu bya kansona Lukoola nafutusojja omulala ng'analayizinga issu yagambibwa nange temunkwata bubi nti naye nange binsesezza. Nalukoola munansonyiwa okuseka. Nalukoola ono gw'olaba musajja munyumya
era mwogeza ddembe. Baida natandika okumulaba era ne mwagala. Waliwo firimu emu gye nali ndaba mwalimu omusajja mwogeza ddembe gwe bayita Billy Blanco. Kati yamwogezanga obulungi yali Vijay Jingo. Waliwo paati Billy Blanco bamulumba. Kati Jingo ne kigamba kakati gononye kyewange nja kulya lipo. Kati abo Billy Blanco n'abatta. Kati Billy Blanco yali mugagga era mu firimu emu ng'alina ennanga naye ng'agisuna bubi nga tamanyi kugisuna. Jingo n'agamba oba agisuna bubi iye yali iye nga mugagga. Kanzire ku mulamwa abanfollowinga mwammanyiira olumunsagamu. Omwami oyo Nalukoola ebbanga lyamaze mu DP kati atandise okukakasa nti Uganda tefunangako opposition. Just biri ebibiina byali bya Museveni era nga bimuyambako okugumbaza bannayuganda. Nasanyuse eggulo Nalukoola nga bamukuba kuba okyalya ku mbooko. Omanyi mubadde eri nga muli mu kaweweevu kati wazze. Ffenna abamu tetwandikwagadde. Sijja kulimba nze ndikakira kambuzi sikweka buwala. Tetwandikwagadde. Naye olw'okuba tukkiririza mu kulembeze waffe gwatulaze y'oyo taata omukwano tugulina gy'oli naye n'embooko tuzisanyukira ozirozeeko. Nalukoola ono nasinkanako naye mu sawuna ne munyumiza embeera y'ekkomera naye ne mwebaza okubayo omu ku balooya abavaayo okulwanirira eddembe ly'abantu abanyigirizibwa. Nalukoola yaŋŋamba ekintu kimu mwayogerera omu. Mwana tuguma leero lubi enkya lulungi Katonda ono atulaba. Nalukoola guma leero lubi enkya lulungi katandika butandisi. Naye ffe tuli mabegawo mu kulembeze yakutulaga ne gavumenti eno etuyambyeko okutulaga kikyoli. Aganya bonna Lukoola obwedda bakalifa aganaga bayitawo buyisi tebayina kye bali. Ne gavumenti yalozezza ku maanyi go nekyosobola okukola kyovula bali kutaataganya akaluluko ne bannakawempe n'embeebaza saawa zino bali ku Nalukoola. Gavumenti eno gyekoma okutulugunya ekkubira kampeyini. Museveni yenna akubalira mugobe. Tuyagasa oyonoona wabwereere oloosa ebitongole bino bituumye mannya malala simanyi oleese Jeti oleese Jeneti simanyi oleese Justini ebitongole obireese Semwayi Iso Susu Pupu byonna obireese Pusu Fufu Pusi byonna obireese. Kaakati Museveni atakwagala oba omulaba naye akalulu kano ketugendamu twesiba ebbiri naye Mukama mulungi ali ku saidi yaffe. Akalulu twakawangudde. Buli woolaba opponenti wo ng'alaga obutiitiizi manya oli ku mulamwa. Mwekubireko mu ngalo mulindeeko okuzaala twetegekera Uganda empya.
naye temwerabira nze ensonga enkulu gye nsimbako essira wano y'abaana bano abali mu makomera. Bogenda olaba akatambi kano nga kaggwako n'abalala abakwatiddwa. Tubanje eddembe lyabwe. Lowooza ku reflector ttiimu sami ze tuli okusonda. Woba olinamu koolinamu, lwaki tonnoonyaako mu inbox n'ompayo yadde emitwalo 2 ne tukubya reflector endala, kuba kati tugenda fulumya endala 4. Luli twagaba 4, tugenda fulumya endala 4. Tulina vision ey'okugaba reflector okwetolola Uganda yonna, kubanga reflector owa boda ne waaweeko ow'enyalemu amanya ekituufu eyaka ekiro niwe tugigabira abeera so biwulidde abaana bagamba mbu essaga eyabaddewo yesterday mbu babadde bawerokaminga Nalukoola officially mu true opposition mbu babadde bamuwerokaminga mbu ayinza okuba nga gy'abadde abadde takimanyi ebiri sayidi eno biralamuko. Sayidi eno mulimu okwefungiza n'odduka yadde oli mubaka. Eno sayidi waliyo live bullets, waliyo tiyagas, waliyo kibooko. Sayidi eno Councillor Nalukoola Jose era nti bakulazeeko nti eyo ntandikwa bingi nnyo ebigenda okubaawo. So nti kyonna kyekiri olina okigumira ku sayidi eno gye wazze otegedde ki ekiriyo. Naye nga tuli ku NCK TV nkugamba kimu nti munange obanga tona subscribinga kikadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde butereeva mawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wona woli wonna wasinzidde. Sigala naffe tuvaawo.